Media Choice Television, its presenters, associates, and affiliates may not be liable for views shared on this program. Age restriction and viewer discretion is advised. Njagala abantu bano nkabagambe nti njagala obeereyo ng'olina essimu yo iPhone 15 Pro Max ng'olina n'akatookiko kakabiriiti. Kiki ky'osinga okukuuma? Kankaka osinga kukuuma kya bbeeyi. Nkuuma nnyo iPhone. Nti ffe abali iPhone ya muzeeyi. Nawulidde oli ali alumiriza. Lowooza lwaki yatambulanga n'oli? For us we are iPhones. We were iPhones. Protected. Yatugaddinga jealously. Saagala abaana bange babalabe. Saagala abaana bange kino kwaffe yali atwagala ku mutima. Era kakabiri tukokotambula nako anyway. Bakalese mu nkuba you don't bother. Naye iPhone yo sogireka mu nkuba. So I want people to understand the difference between us n'oli omwana. We are iPhones kabiriiti. Tubalamusizza nnyo wano mu kusabira ennaku ana ez'omugenzi Joseph Tamale Mirundi Senior. Ono y'omu ku bamulekwa omwana we omuwala. Tuzze mu kusaba naye tulina ebintu bingi bye twalyagadde twogereko okujjako tujja kufuna omwomu. Nnyabo Maria oli otya? Mubadde mu kusaba. Okusaba kuno mukugendereddemu ki? Okusaba kuno tugendereddemu kusabira muzeeyi nga tujjukira ennaku 4 zeyakamala mu ttaka nga yakuba we yatuva ku maaso nga twagadde okwireetingamu n'abayisiraamu ennaku 4 zino ngambe ntya nkulu nnyo eri abaafudde. Yes. So tutegeseewo ekitambiro ky'emmisa era nsooka okwebaza Father, Reverend Father waffe bwana mukulu Father Semuddu yaliidinze emmisa era nga bwe yatusabira ebunnamwaya yamira pini aga n'atusabira oluvuvumo lwonna olwaliwo. Kiki oyita okumira pini? Kise wabiwulira Tamale agamba tebamusabira Tamale ki naye Father bwana mukulu yamira pini n'atwa emmisa era kyasoose okwogera n'agamba emmisa eyo nagiwa ku lwa nnamwandu ow'ezzana ne Nantongo mukulu wange kubanga baweereza mu kyaki ne mukulu wange dokita era n'agamba ye taata yamwegombanga nnyo mwaka nga 10 emabega 2 nga yegomba okulaba mwami alina ebyamagezi bwatyo byayogera ate n'okubanga bwana mukulu waffe ate nga bamaama baweereza nange mpeereza naye maama aweereza nnyo ne Nantongo bo bakusingako obuweereza mu kanisa mu kereziya bansingako naye nange mpeereza mukama wange mazima. Kakati Faaza aze n'asaba era ayogedde ebintu ebyamagezi bingi nnyo eri famire. Buli mugenda okusaba emmisa gino tekibazaayo mu amaziga ga taatawo nga tomulaba. Oyisiddwa otya okuva ennaku 4 mirundi lwataliiwo? Ekituufu ky'ennaku 8 zikalubyemu kuba kati ffe ate munnange oba fortunately oba unfortunately nti ate ffe taata twali tubeera naye nga tuboota muliro kumakya olweggulo mutuntu gano ge maka ga muzeeyi amakulu abadde batakimanyi nga tubeera naye ffe kitaffe teyasulako bweru nze bukyanga ntandika kutegeera taata mulabye waka era ffe bwana Kankaka sijja kulimba zenkeera ku makya waliwo akabalaza taata ke yakeerangako okutuula bangenda ku mulimu nga ye atuddewo buli wempita awantu awo wammenya omutima buli ku makya mu nnaku 4 zino zenaddayo kkola era nesanga nkabuuzizza wasuze otya taata wadde taliiwo naye nkimanyi wano we yakola ki we yatuulanga era nesanga ngambye nti taata wasuze otya maama ennyumba nga bwozza bali bakiramu abantu babiri ye n'omwami we saawa eno maama olowooza ali atya mukazi wattu wano we twakoleranga vidiyo buli kaseera nga tulina we tutuula wano ne wali emmanju nze naako akatebe ke mwakolerangako vidiyo Kankaka nkasiimuula kuba mmanyi taata ajja n'atuulawo mwattu nkasiimuula ne bampita omulabe nze mbagamba taata atagendanga wali naye tetumulaba
era nkasimbula mama asanga nnyo nga nkasiba nangamba naye gwe nemugamba nkaddugadde eza tajja kwagala tulawo nga baddugadde mpulira kati ffe embeera etunyigidde ddala ate nojjayo n'ofuna abanene abatwogerako ng'abezaana bwe tutaalumwa kitaffe simanyi abo nakyakubagamba. Kambuuze ebbanga lyonna mubaddewo ebigambo ebyo bya social media nammwe mubiwulira mu mirundi teyabaluma bibayisa bitya? Oba bituyisa tutya kubanga ffe kitaffe simanyi bw'ogamba nti abaana tebaluma kitaabwe naye ababyogera ebyo mulowooza bagenderamu ki? Nze mu kulaba kwange nti bali batuula ku tebo y'emu ne munnaabwe bw'otegedde batuula ku tebo zezimu nti balina okulaga munnaabwe oli nti tetujja bamulaga nti you know so ffe ne batulowalinga wansi but me I'll tell people njagala abantu bano nkabagambe nti njagala obeereyo ng'olina essimu yo iPhone 15 Pro Max ng'olina n'akatookiko kakabiriiti kiki ky'osinga okukuuma kankaka osinga kukuuma kya bbeeyi nkuuma nnyo iPhone ensi nti ffe abali iPhone ya muzeeyi that's why temwatulaba njagala ndabeko kwabo bonna abakola interviews ani yali atuleteddeyo omwana we mukyala we tebabalina nawulidde oli ali alumiriza olowooza lwaki yatambulanga n'oli for us we are iPhones we were iPhones protected yatugaddinga jealously saagala abaana bange babalala saagala abaana bange kino kwaffe yali atwagala ku mutima era kakabiri tukokotambula nako anyway bakalese mu nkuba you don't bother naye iPhone yose ogireka mu nkuba so I want people to understand the difference between us n'oli omwana we are iPhones kabiriiti njagala nakulaba nga mugenzi okwetondera ebimu ku bye mulowooza nti zaali nsobi za mugenzi era nga mwatandikira ku Bwakabaka mu bantu abangi abazze ne mwogerezeganya ekyo kyagenda public nakulaba wayambala Gomez mwebale kunyumira Ssaabasajja wemaye omuntu bwagende wa Kabaka ffe kitusanyula nnyo abamwagala wali owulira kikulumiriza nti muzeeyi yalumbanga nnyo Obwakabaka gwe kyakulumirizaamu mu mutima lwo akambe egatteko oba nawe wagenda lwakuba nti taatawo Mwami Sali yabakubiriza okusobola okugendayo? Ekibuuzo ekyo kyannumiriza kankuddemu nga bombuuziza kyannumiriza kubanga bwalaba omuzaddewo nga tali mu kkubo tuufu waliwo taata baitha we bambi we yatuukira but because of frustrations nga yeevuddeko naye okuvuma Obuganda eri institution namba whereas he might have had his personal matters zaabwe nti it was him naye kankaka we are the ones who are here of course tugenda kuzaala abaana bakulu bange abasajja bagenda zaala abaana have you ever heard of a generation curse? Muteego bwe bakiyita generation curse nti nyinza obutabanzi Maria oba Dr. Gilbert oba Council John naye abaana baabwe God forbid bwe basobola okuzaala eyo kasi ne batambulirako so nze nasanyuka nnyo nti twagenda mu Buganda banaye ne batwaniriza bulungi banaye Katikkiro n'abeera wa Kisajja tuli okujjako nti people don't read in between lines tetwagenda kwetondera nsobi za muzeeyi wabula twagenda kwetonda ku lw'ennyumba ya Ssembuya jjajja wange temwagenda ku lwa Tamale mirundi mwagenda ku lwa jjajja lwakuba nti era ne taata omugenzi abamutabani mu eyo nnyumba of course naye nga tetwagenda kugamba nti no twetonze olwa Tamale mirundi omugenzi taata wange yayogeranga no we went for the whole house nti eri eraka yekalagala kweyo ennyumba kuba muvaamu basenga muvaamu bataata muvaamu abantu bonna twagenda kweyo ennyumba si kulwa Tamale mirundi naye tulowooza nti kyali kibakakatako okugenda ne baganda bammwe abalala bwe mwavaayo abalala bakiwakanya nti tebaali paati era kyekivuddemu ndowooza ekiwandiiko kye nalabye abamu bagamba nti tebaali
paati ya kukkiriziganya genda yo nti nabo mwali ba involvinze nga mugenda. Kituufu nnyo naye Mwami Sally is an intellect man. Ate Mwami Sally ono bambi mukuŋŋaanya. Mwami Sally yakubira maama nali naye bobo obudde n'amugamba Katikkiro ow'ekitiibwa azzeemu ebbaluwa yange n'ampa abantu 7 tugende e Bulange. N'angamba onaatambula nange n'amugamba nti agenda wali kuzibu. Bwe yali ava ku ssimu n'agamba kankubule n'omukyala w'ekyengera essimu naye mutegeeze. Era later in the night Baba John yatuweereza voice note ku group yaffe. We have a group called the Intellectual Tamales. Era baliko tebagiriimu. N'atugamba Mwami Sally aŋŋambe akubidde maama ow'ezaala ne maama ow'ekyengera ne bakkiriziganya nti bagenda kukola ki? Bagenda kujja. Actually n'agamba ekyengera bagenda vaayo Winnie oba omumanyi? Mumanyi. Ne maama we. Then ezaala nga bagenda vaayo maama ne Nantongo. Then ne John ne Mwami Sally abantu be baalina. Bakulu b'ekika ow'okugombolola and all that. So that day reaches nga maama ngamba anaawe tugende mperekereko nga tugenda. Tutuuka twakuma obudde saa 5 twali gate. Mr. Sally took the initiative n'agamba omusirikale ku gate kankaka nti we are still expecting more 2 people. Mama w'ekyengera ne Winnie. We bajja mubakole ki? Mubagulire bayingire. Meeting yatandika ku saa 5 zennyini. Kubanga first waited like for 30 minutes. Meeting neggwanga tebazze. Naye nga babagamba lwakuba nti munnammwe tasobola bagamba mazima nti indeed baatugamba. Yes, and that's the challenge we are facing. Zana muje criticizing nnyo because we hardly come out to speak. Kubanga oli yagenda kujja bagamba tebaŋŋamba biki you know what's the why than yes of course. Tubasaasirako olwa embeera eyo naye simanyi future ogirabawe watali muzeeyimiro gwe nga ggwe baganda bo n'ensi yonna eno nga bw'ogiraba kuba abadde ffe tubadde tumwagala nnyo abadde musajja w'amaanyi nnyo nedda ssebo ffe tuli wano kumusabira abamwerabira bamwerabira okuggyako abamu. And that is the ultimate truth of life, which is okay. Omuntu aba taliiwo takyakolera biwamugamba nga takyakufumira abantu. Why bother? But we are oba temwabategeezezza. There are those I told specifically. But it's okay, it's okay. It's okay. So tutunyanya abantu it's a Sunday, it's a family day, it's a Monday kola probably. But then ekibuzo ky'omubuzizza nti future eri etya muzeeyi waatali eddibu lyo weeriri eddibu terijja vaawo naye ffe tulina Katonda tusaba. Nali mpiranga nnyo olugero nga bagamba Katonda abamulekwa, Katonda abannamwandu, kati naffe essaawa eno Katonda gwe tuyita ate bagamba oyo ayitaba ayitaba. So future tugisabira Mukama, Mukama ajja tusaasira. Yeah, ate ffe mama yatuyigiriza okukola kankaka. We had live and spent on muzeeyi ffe yanze yatuweerera paka bwe twamalako naye bwe yatuta we started hustling. Of course. Hustlinga munnange. So future yo nga bwe ngamba eddibu weeriri naye ffe mama yatuyigiriza okukola kankaka nze era obaayo n'omulimu tanja kukola tukola tuwa ekitiibwa abantu bakama baffe tubasaamu ekitiibwa. We are humble, we are respectful. Ate obanga oli disciplined. Of course ebintu bitambula. Mu secondary moto yaffe yalinga discipline we succeed. So if you're disciplined you will indeed succeed. Webale nnyo twongera naffe kubasabira abajjukira Tamale kuba naffe alina bye yatufuula mwe byataabawa nga naffe yabirekera ffe naye nammwe n'abawo ebyammwe nga naffe abamu tunyumirwa nnyo ebibyo bye yatuwa bye yatulekera era tukyabikolerako. Kale neyanziza nnyo.